baniriza amanya gange nze Kasirye Nganda ali mu Lyanyama nga ndi senior member mu kibiina kya Democratic Party era nga ndi ku kaadi ya NUP ate era nga ndi kutula mu delegate conference. Bodi lumwe eno gye muzeemu wano we nali era nensinziira ng'ensi yonna esiriikiridde emyaka 5 egiyise nenangirira Bobi Wine nti kati essaawa Besigye awummule Bobi Wine ajje. Mpulira eyo oluvuuvuumo nga buli omu agamba ye yakola Kyagulanyi. Nze natandika ne Bobi Wine. I challenge anybody ayali ekyaddondo apart from Mukwaku kuba mpulira ku radio ayimirire. Twalina Bobi Wine ayina ebiviiri gwe bayita omuyaayi ne tuva mu kibiina kyaffe ne tugenda tumwegattako ekyaddondo. I swear ndi mu kisiibo. Era njagala obakakasa n'ekirangirira ng'ensi yonna tikyekiseera Bobi Wine atusambira omupiira. Kasirye Nganda ali mu Lyanyama nali wano wenyini. Era CBS nempa omukisa Medi Nsereko nankyaza nambuuza kikyoyogera ne magamba nti kyekiseera Besigye awummule. Nali meeya emyaka 2 kuba mwakafaananyi Besigye yakava mu kalulu ayokya novaamu ekigambo ng'ekyo kati nga wonaagamba nti Bobi Wine akole ki kati nemmira ensanafu nali nsobola singa Bobi Wine teyakwatayo nali nsobola okufiirwa ekifo kyange. So mbakakasa nentandika olubimbi olwo era njagala nga byonna abalumba media houses mikwano gyange abali ku mitimbagano gyonna nga mwe muli media houses mukomye omuzo kubanga nze nga yatandika erinnya lya Bobi Wine natandikira ku CBS media houses mwena sijja bamenyayo ne mugwayo oluusi nabirabye ng'ebintu ebyo byogerebwa tebangoba ku CBS ne media houses zonna nga bwenziraba nagenda mu maaso NTV mwena sijja zimenya bukedde sitwago nebeera y'amaanyi era abantu bangi bannumba bakaba parliament nenze nenkiremerako era netugenda ekyaddondo netuwangula. So njagala okutangaaza eggwanga nti era eyo abantu bangi beebuuza abakulembeze ba NUP gye baava era nja kutuukayo. So ayimiridde maaso gammwe ye Kasirye Nganda ali mu Lyanyama. Abantu bangi beewaana ne by election nga sinatuuka ku nsonga. Abakamera zammwe mukimanyi by elections zino ezazze zajjojjojjo zino. Nze I went to Luweero tewali MP n'omu yalinyayo Brenda 1 myself nga ndi Ssaabakunzi wa DP. Mpulira abantu beewaana Bugiri gundi nagenda e Luweero teri mubaka wa parliament by election Brenda 1 yali mu Lyanyama ne UI dife tugireeta. Ababaka ba parliament bonna abo bemulaba baagaana okulinnyayo Musimanya abadde ne Nabanda Simanya ali Nabanda ku gundi ku kokasi ya Buganda. I went to Entebbe nengenda Entebbe ewa Muhammad Kawuma nga ndi mu DP ekifo n'enkireeta. Nengenda e Lwengo mukadde waffe Nsubuga 5 awummule nga ndi National Chief Mobilizer ekifo n'enkireeta. Nengenda e Kyaggwe wa Lulume by election ekifo n'enkireeta. Nengenda ewa Muwanga Kivumbi ewa Muwanga Kivumbi natula ne ku box polling station eyawula Gomba ne Butambala. Kati zino by election ezajjojjo luno ezo nzibaddemu mpulira Bugiri buli omu ayogera Bugiri nawe nawulidde Dr. Bwaniika ayogera abaali e Bugiri kanayo kanjibabuulire. I went to Bugiri ngenda okutuukayo nomination nga basaalirwa bamutaddeko injunction nensangawo Kyammundu nga omuntu ali bwati. Kati mbawa abantu abateeka ku bantu mukimanye kubanga Bwaniika we yabadde ku radio yaffe ey'obujjajja yalimbye eggwanga. Nze kennyini mu Lyanyama navuga emmotoka nendekawo Kyammundu nenkomawo ejjinja ku kooti. Ku kooti nenzija tebereza okuva e Bugiri okomawo ejjinja ku kooti ku high court. Nsangawo basaalirwa nga gundi bagigyeko injunction. Nsangawo Mukwaku, nsangawo Bigirwa, waliwo akola mu office ya tujuzi bamukuba bakifeesi omuvubuka mwerabidde ali mu office yawo ku Stewo nga bali mu kavitizi. Nzijamu basaalirwa muteeka mu mmotoka yange ey'obwa mmeeya kubanga erimu ne open roof enkuba etonnya njolekera Bugiri. Tutuuka e Bugiri nga waliwo emmotoka egudde trailer nempita mu bikajjo netuusa basaalirwa
n'atuuka mu mmotoka ya meeya ne tujja open roof n'atuuka. So mwadde mu by election nyingi, naye by election esembyeyo yereeta Bobi Wine. Teriiyo mubaka wa parliament yalinnya wa Bobi Wine ekyaddondo. Mbalaba naye mukulayira bamulika emabega. Nawulira omubaka omu ng'agamba nti Bobi Wine yegendereze nnyo abantu abamuli emabega ng'alayira. Nobody I challenge tatewo miliyoni ya sente. Waba walinnyayo ekyaddondo omubaka yenna ayali mu DP okujjako UID era kampeni y'ekyaddondo get it from me mukwaku yali ku secretariat mayinja yazikulembera. Nze kamwa koogera yasiini omugenzi mukuma akalulu bankwasa mu luka gw'ekiteezi nasula na ku muti ne yasiini kawuma kubanga baali bagamba NRM egenda kubbira mu kiteezi n'abamu kati baali side eri nga batukuba ne tuva ekyaddondo. Bwe tuva ekyaddondo Bobi Wine mukulayira n'agamba mukyala we Babi we n'abasinafa ojja kubaako president. Awo wenzije ekigambo ekyo olw'okuba nti ndi closed nnyo bampita presence man Bobi anyanjulira Lubongoya nga tukyali eri. Kakati Dr. Bwaniika gwe ngenda okutuukako tabangako mu katabo kaffe nga tukawandiika musomi mwabasigalo muli bayivu author n'omusomi banjawulo. Ffe tumanya akatabo we twakawandiika okuva mu ghetto era twanjulira abo abagenda twegattako Balubongoya bayeebuuza. We muba muli mu struggle Dr. Bwaniika kankikubuulire naawe tetwali kuleese kubanga ebizibu byo bifaanagana n'ebyobwogerako. Wali okyafuna omusaala gwa gavumenti ng'okola oba mu minisitule oba Makerere. Tetwali badde na Dr. Besigye, tetwali badde na Mugisha Muntu. Okujjako ng'oŋŋamba nti abaana be tuzadde mu myaka gino esatu be bagenda okukula bafuuke bammemba ba NUP. NUP yatandikwa ku musingi ogw'abantu abaliwo. Kizibu nnyo kati omuntu jageza ku ttiimu ya Viper kuba nze ndi wa KCC. Kizibu nnyo omuntu w'emyaka gyange ogamba nti nze ndi wa Viper. Kitegeeza olina gye wakola ki? Kati NUP emyaka esatu ogisuubira alina okubeeramu aba DP, aba NRM, aba FDC, aba CP, aba DP. N'abantu bonna tubakola ki? Kati wogoba abantu dictator bakozesa be yali nabo okumujjako yezuako ya dictator. Kyovola ba America yagula bali na Saddam Gayira. Ebyo lino bisomesa dokita. Ennaku ennuma nnyo ti abayivu batumazeemu amaanyi. Kino mukitegeere bw'ogenda Katonga bayivu ba dokita balo simanya lulovulo. Bw'ogenda na Jena Nkumbi simanya nandala lawyer intimate accountant. Wogenda buli wamu bayivu. Katate dokita yennyini yeyawe mudde ensi ng'agamba nti ekibiina kitambulira ku Balubongoya, ekibiina kitambulira ku bantu bonna. Singa tetulina Besigye omanyi Mugisha Muntu Kamanda 1 nze nasomanga Lubiri nga Mugisha Muntu yakulira Ssemwaya awo ne Kagame. Olwalo Mugisha Muntu yali Kamanda 1 emyaka 9 ku myaka 29 tumugobe mu struggle tunyefunza abantu bangi struggle bwetyo webeera byanyima omugobe. So twagala okujja ensonga zino tulekewo ebintu ebirina okubeera. Bwaniika omuyivu ffe twakula batugamba nti omuntu aba n'emmizi era n'ebiragiro bikola ki? Tubikuba. Toyinza kudda mu lwatu ate ng'ogamba nkyali wa NUP ate ng'okuba NUP. Njagala obategeeza ekibiina kyaffe toyinza kugamba naswadde nnyo abayivu mwetereze. In fact nade njogera ne deputy wange mbadde ku sekendi yankola diploma yange ne mugabo bambirekerawo kuba abayivu wawulira amapapiro amabati bayivu. Minister w'edike wa finance yatugamba economy yaffe swi bonna bayivu. Nagamba nti ekibiina kyaffe tekirina bandeeke ate nga tulina president Kyagulanyi, tulina ba vice president Honorable Matia, Honorable Mathias Mpuuga, tulina Nyambeshe, tulina Vadriga, tulina Nono Owekasi Mugisha, tulina banneeke member. Bojja mu workshop kakiro kanti musomese kubanga abadde tali mukulembeze. Bojja mu workshop ngenek ngegena kusinga n'ababaka ba parliament wabeewo kye tuyita secretariat kati gayo mugirabye wano etegese ebyokunywa entambulize empapula beba moshi kati ate be yayita banneeke member. Tesobola kubanga tugenze mu workshop ate member wa parliament nga yetegekera chai
kati Moshi abeerawo be bategeka registration munaasula mutya n'ebifaanana ng'ebyo naye ng'ekibiina ekibadde ekitulako nakati Mpuuga balooya ow'ekitiibwa ate so agamba nti ekirina bagundi abantu beyagambye bafuutu soja era ajje musomese nga meeya olwaleero kamanda 1 ayinza okunyambako Mbadi yali edi mutwe wa Museveni ani amujjukira nga Kavuma avuddewo Mbadi yalinga wano mugongo gwani ye CDF Mayombo yali akwata nsawo ya Salimu Sale we yafiira alonda tekitegeeza nti ono omwana abeera wano mugongo aba aliroyo kutunulira byakulya bya president etasobola kuteeka Bwaniika ekyo tekitegeeza nti omuntu abeera president mugongo taba aba musiru ekyo mukimanye ekyokulabirako Mbadi olwaleero bonna bajjeno abali mu magye gano bonna baali bakaddeyideyi ng'ate bonna bajjeno ebyo nino bibasomesa kubanga mu kibiina kya NUP amanya kya DP nali musomesa ate nga ndi Ssaabakunzi ate nga ndi neeke member omanyi okubeera neeke member wa DP ey'ebiseera ebyo tali yammawo nga ntwala ebbendo the Great Kampala omuli Mpigi Wakiso Butambala Gomba ne Kampala okumala emyaka 5 nga nze Ssaabakunzi kati waliwo ebintu byetulina okusomesa abakulu ng'ogyeko ebya parliament naye leadership ebeera etya so njagala okugjayo enjala wakati Bwaniika takyakuba atomera butomezi ali misguided misery ensonga ezaali badde zikwatwa ekisajja kikulu nga ye wakati ye senior member ng'ekizibu kyaffe mu kibiina si Lubongoya mbawa background ffe mu DP twamala emyaka 15 nga Museveni tumuvuddeko tulwanagana UID ne oli agamba union nga waliwo UID Johnson mwanja alwo wano omulala mukiibi mwe basimbya Janes bemmanyi wano abavubuka mbabuulire nga DP yamala UID eya Johnson eragana ne yaba popopo nga bakakande ne yaba mukwako semwogere n'amala ebbanga ng'alwanagana ne Bwenje Sebagala n'aleeta tukiwandisa wabula Museveni aliwa fenga mu NUP obuvubuka omutebi tulina okwewala ebyo our main target kino nkigumiza si Buganda our main target si Damulera Katikkiro our main target si CBS oba Telefina oba media house yonna our main target is Museveni yalina omupiira era ke tunakola ensobi nga gye nalabye Masaka timu ya Muhoozi neyingira mu office y'ekimpatiira ne mugireka ate ne mukubagana ku yaffe awo Museveni wayagala nze amanyi Museveni na musoma wagamba nti agenda Masaka gwe mutegere mukono awo Museveni aba ayingidde agenda tuteekamu abantu twekube n'okwekuba Muhoozi aguddewo office Balamu ne Gasumba bagiyingidde balina bupisto mubalese ekyo kyali betaddewo mu nsi tuli wano Muhoozi yabadde Masaka okujjako nze kanze nakoze ya katano no bad bazat yakozesizza motoka z'amagye helicopter toilet ya kitaawe na yatuse emyaka egigenda mu toilet wano Masaka ng'akedde anamalako ba Museveni yatandisa ali mu nsanvu naye nalabye Muhoozi ajaguza myaka emeka ana mu musanvu atandise toilet teraliikiriza abantu biri mu ggwanga nti tabanga ali CCC ya tewali abyogerako so nze nzize wano leero nyambadde suuti Bwaniika muzzeemu nga meeya saagala muddamu gaweka heri tetugenda kukkiriza ekibiina ye waaba tamanyi Lubongo yaffe abamu tumukola ki tuleete ebifaananyi onamalako mu byobufuzi Saamu Kuteesa mu 1980 yesimbawo ne Museveni emawogola olwaleero Museveni abadde amuwa emirimu ebyobufuzi tulina interest ye tukola ki togenda kebera abantu obusiraamu tutuukako bwasiramula abantu gwogenda Bwaniika tuweeyo abaana 105 boozadde nga batuuse okulonda Masaka gwe mugamba nange mulinako stake
kubanga okulonda kwa babirye ng'omukazi oli omukadde atulemeddeko bwe yali mubanda oba yali ani amanya g'aba movement gaddemu okutegeera nagenda mu kulonkinga campaign ne mukadde waffe semwogerera omugenzi so n'olwekyo nze nsaba biri byonna nga tubivuddeko tusooke tudde mu kibiina Bwaniika obusiraamu ne bayibuli etugamba emizi saagala oweebula ekitiibwa ky'abapasita tulina pasita omu ayajja mu church ne kamera n'agamba mukazi we wa kikulukuto naawe weegase ogamba tova mu NUP bakata be abapasita Serwadda bakiganda bakiwewe simunsonyiwe ne pasita dokitali nogamba siva mu NUP notuula ne president ne muteesa meeting ya kyama ogyogedde ate n'ogyogera leka kubuusa bantu ennaku zo waliwo abasoma abo ne babuusabuusa nedala gundi oyo yasoma kati nze abamu oluusi bampa ne PhD musajja wakano neesooka sinagifuna so abakulembeze muteekwa okuba n'emizi n'ensa eyo we munaagifuna kubanga mukulembeze oba kyakulabirako omukulembeze osobola kugenda n'oyogera ku kibiina kyo nga watambula n'otambula NUP negamba darling Bwaniika jangu wano kati eddoboozi litegeerekeka tuli ani yawulizanga Bwaniika ate ebintu ebyali by'amagezi tukuteekamu abantu bakuteekemu obwesige okujjako ng'olina ekigenderwa ate kyoteeka ku banno kubanga essaawa zino nga wabula emyaka 2 Museveni ataddewo yero buku abantu baabuze atagambye alina abantu miliyoni 18 lwaki otubajja abasoma bayibuli nze ndi musajja musiraamu lwaki ogira omunaala gwe Babeli gwali gugenda kutuuka Bwaniika zino ensonga endala zonna zisobola okugwa Kyagulanyi mulinamu obwesige asobola zihandolinga naye tetugenda kuyuzaamu omwana Bwaniika osazeewo omwana tumusalemu gw'oli pasita kitegeeza omwana tomuzaala ono omukazi agambye nti omwana nze mukulekedde yazaala Bwaniika omwana tomuzaala owa NUP omuntu azaala omwana bano abakyala agamba nti ndimulabirangako eyo naye tosobola kubeera wonna wooli n'ogamba nti ate lwennadda ngenda kusojjola osojjola ki bebiwo NUP obuuza constitution ya DP togitegeera ekiri mu Electoral Commission tumanyi oba naawe ekibiina ky'olimu wakivaamu kwanza okuba naawe otambuza ebibiina bibiri kyali kituuzizaako delegate conference banneeke member tubamanyi era gwe weesimbangawo emikono 10 wagiwezangawo mu district nga delegate conference yatulanga wali wa Musa Wandegeya tetujja kujjayo ebya saagala muddemu olwaleero muffe twakola Kyagulanyi omuntu gwempaamu akato akatono ennyo mukwako kidandala Bwaniika totubeerangako nga tuwandiika akatabo kaffe kano nze mmanyi bino byempandiise ne bannange tukusanga ku ndere na bino kambi babuli tugenda ne Kyagulanyi DP block eri ku ndere troop bazze n'ekiwandiiko tukoze tutya okumajinga DP block ffe tujja ne people power naye nga ffe twawandiisizza dda NUP olunaku ndujjukira bulungi nakeera wa president era bategeka abanaayogera mpanika omukono president agamulekemu yannyama ayogere nga ndabe baliko byawedde dda tuli ku ndere troop mbabuuza mwali mulabye ku firimu gye bayita Money Heist ani yali agirabyeko ya professor nga bonna tebagirabangako kyenali mbategeeza bali bakasukangayo hostage omu naye ngeri basaanuusa ki goloti professor n'abawaayo hostage muyinza okuba wano naye nga fferi twamazedde ebiki kaka tuyinza tubuuza abo bajja batya president yajja wano nga tukyali mu power era najja ne Lubongoya ne tubeera mu kalulu nga Lubongoya tumusingagala Makerere kati gwe tewaliyo otandikira mu DP bro twalinayo Kidandala Kakande Sebuufu gyali mukwako ngira bali ku kitebe era nze nabagamba kiche mwagala olele Kidandala organizing security mukwako ali ku kitebe Sebuufu ali ku kitebe wano tukola woki era kiwandiko kye twali bazze nakyo tekyasayinira nitugenda maaso kakati Bwaniika wogamba ffe twalina Bobi Wine mu mwasanga Kyagulanyi okitegedde olwaleero ffe twalina Bobi Wine waffe ayajja ne gita
ne tubamuleetera n'amasannyalaze ge ne mubatize. Ffe twali tetumanyi na Kyagulanyi, ffe nga tuyimanyani Bobby, era n'akayimba mukawulira Bobby Bobby, tetuyimba Kyagulanyi, tukaleta mu Kyagu luvannyuma. So naye kino tekigamba tukolere wamu, it's not too late. Ensonga zonna zisekwa okuggwa, ekibiina bwe kityo ekitambula, ate tekwa okuba ekyokulabirako. Bali basajja bakulu tubalekedde obuvunaanyizibwa bwabwe nga NEC nga president, naye nze ngenda kulwana olutalo olw'ekibiina. Omuntu kasita olumba ekibiina, no compromise, either you are with me or with us opponent. Ekibiina tusooke tukireke, tusooke tujjewo ensonga ezaatabudde. Ate nze ndi sure ddiru Kyagulanyi ajja zihandolinga, tumuwe obudde. Naye omuntu yenna bujja mu nnyumba yammwe omwana tumusalemu, Bwaniika ogamba omwana tumusalemu. Bano bonna baana bannambi, omutaka Gajule, omutaka Nsamba muluwa, buli omu akubire muzzukulu wa Kasimu. Ensonga we zakyamidde tuterezeewo. Wegaba amateeka ga parliament gakyusibwe, kubanga ne Museveni wababba ssente era akozesa amateeka gaki parliament egibweko etteeka ery'okwegerekera ensako. Ekyo kijja kuba kiwedde. Nange mulyannyama omusolo gwe naasolooza wano obuwumbi nga ngamba tutembe. Teeka lyerina okukyusibwa. Naffe no mu kibiina bakama baffe abanneeke tubateekemu obwesige. Ensonga eggwe oli president ono vice. Abantu bonna obayitako bagamba mugikwate ekisajja kikulu, mugikwate ekisajja kikulu. Ekyo kye kitubulamu. Era nsaba mwenna abali wano oba bali gundi eyo ensonga eve mu ddiiro, tugirekere NEC ne president ajja gihandolinga. Njagala obeebaza okumpuliriza, Katonda ow'obuyinza abankuumire. Nga bwe mukimanyi meya tatambula yekka, abanayagala bayiti ey'oluzungu deputy agenda kuddawo agibawo. Mukimunga kikyalo kya ekisooka mu biseera by'olutalo the first casualty aba honest. Mmanyi Mpuuga waba ayanukula namuwulirako aba musajja mukakkamu. Mpuuga bw'aba ayanukula ensonga tagenda mu byenda, aziyitako oyo omuntu ategeere. Nali mbaddeko ne Bwaniika nga tulwanirira omuganda abadde atya nga agenda ku ballot paper, kubanga ballot paper yajjanga ng'olaba Besigye, Museveni, Mugisha Muntu, Biraalo, naye nga tugamba omuntu w'omu centro yabeerako atya ku ballot paper. So bw'olondera enkoko byerya togirya, eyo sijja kugendayo. Omugenzi Sebaana yanjigiriza mu nsi muno obeeranga n'obubonero bubiri, akabonero akogatta n'akokubisaamu ke kandeese, okujjako nga kikwata ku kibiina. So nkimanyi bulungi Honorable Mpuuga tayinza kuteeka bigambo bye mu muntu, naye eyo nkola ya Bwaniika mwami Museveni akozesa nnyo kano akaseera, alinga omuntu ayagala addamuko omusajja n'awulira nga muyomba amuteeka wabweru naawe okubwa. Akaseera kano abantu abatayagala kujjako Museveni bakakozesa nnyo okwongera okusala mu makati mu kifo ky'okugatta. So nzize wano n'olulimi olugamba tutuuse tutya ku nkomerero ng'ekibiina kyaffe tetukidimadize, kubanga Abannayuganda kyekibiina kye balinamu essuubi. Eggwanga lyonna ebweru kyekibiina kye kirinamu essuubi. Kati omuntu nze akikwatako biri ebya oli president oli vice president sikinaako nnyo gamba nti bagenda kukola bwe bati mbesiga. So njagala kugamba Mpuuga n'abalowooza okufaanana nga Mpuuga, nze ninga America, n'abaagala okiwuliriza ate nze saagala buyambi kuva mu UN nga nnumba. I am well equipped. Temwala wano ku by'omupiira mwaliwo tebyasirika kanoko Katonda nnyo kulongera kubenanyako benanyanga olutto w'erimu lyonna balyazibiriza dda. Waliwo kye tuyita internal memo, era media houses gy'ovaamu mbeera ne meeting, era si buli muzindalo gwe babba ate mubeera mugiteeka mu program oba ku lupapula lwo. Teri misunderstanding ziri herefe, era nze manyino zikubyetingawo ewange, naye mu endinze mutya. Are we going to be on parallel line? That is my concern. Teri yo family eteredde ng'omaze okulaba ekyatuuka ku DP balulume bali kabalaza, omaze okulaba ekyatuuka Katonga bavudde Katonga kati balikira bagenda. Kati nawe oyinza okucreatinga parallel line mu ya family ng'omaze okulaba ekiri atabaala si kye nasigadde awaka. Kati fe abamu agala ekibiina kyaffe nze kati nzirukirewa era nvudde mu DP nze muno era bagendewo ekirala ngende. Kati wano we nina okulwanira munda kyova olaba nze sigenze mu details
njagadde okuyita ku ngulu okulaba nga ekibiina kyaffe ensonga zijje. Bwaniika yabadde kiriya yagambye nali njagala president nempita mu Hildamani yavuddewo. Eddoboozi yagambye batandika nnya kitundu ne bamala 7 kitundu. Kitegeeza Kyagulanyi awuliriza. Yakuwa obuki osaze ofunye channel zizo na jangwe wa mulya nnyama. Tuyina bakadde baffe bannaddiini bannange ensonga eri bweti. So wetunakola ensobi buli kiseera nze siziiza kwogera ku bintu bye tulina wabula sagala gamba ng'enyale mu forum entambu naye okoze gwenyini ogambe wamufunako n'akuwa obudde nga buli aba ye yali ayagala mwogere babiri gwenyini n'omugamba Hildamani akole ki kitegeeza awuliriza. Nze mbadde ne president ebbanga ddene twatambula Uganda yonna naye ng'agamba waliwo omutago gwe bagambye ajagala tukyame era n'atulekawo nagamba mulya nnyama goobo mperekera oba nange nangamba sigala. Ye mukulembeze awuliriza oba kitutte oba takitutte naye akola ki era ne womukuba wali kaama nga tuli eka mmoja nga president nkwagala ayinza okugamba bali mufulume emmotoka twogere muze yali akikozeeko. So misunderstanding mu family zaffe era bikomere ebyo byonna byolaba byafunye ebizibu waliwo ataalidde eddaaku waliwo oli bamukubye omugongo abantu batambulira amaviivi beekubagana amaviivi mu buli omu omuntu aganye okukyuka naye kati ogende bulinako n'agendanga wasenga awamu oba ogende mu kyaki. So tulina okuba ab'enjawulo muno ate njagala obakakasa nti Dr. Bwaniika kati be basiniya bano abaana bagenda kulabira kuki. So tuleme kusalamu mwana waffe omwana muto tumukwatenga baby ngamba sigamba Kyagulanyi wabula kibiina kya NUP. So bino ebyogamba gundize kugereza mugisha muntu tumugobe omanyi Kiza Besigye yaliko National Political Commission Rubongo yakifunako yaliko Chief of Logistics agule ebyamagye yakulirako enkambi y'ekasajjagirwa oyinza omwegatangonga naye omusajja yakwata struggle emyaka 10 Sebaana yakolako ne Museveni wekibakola Museveni Sebogere yakolako ne Museveni Mayanja Nkanji yakolako ne Museveni Wasolo yakolako ne Museveni ani atakolangako naye genda kwefudisiyo naye atandikirwa ku musingi gwa NRM genda mu ntulege bantu NRM evuddemu ebibinja bingi byonna bigobe mu Uganda musigale mu mwekka. So ebyo bye bintu ffe kati bye tulina okunnyonnyola mu abavubuka mutegeere nze mbakubiriza omulundi gumu ensonga zino omuntu alina omupiira ate mu abavubuka abaliyo mwe mugamba diversion bwejja mukimaleko essaawa emu muddeyo ku Museveni. Buganda si yeina media houses zino zonna si ze zirina si ba moderator ayina omupiira gwe twagala ebizibu by'Abannayuganda tubisolvinge eza tumusanga Nakasero oba Ntebe ali awo muzeeyi kikofiira akaddiye atambula bwati atulemye kati Luwongo oyo omwagazaaki kati gwe tomuwa byamba byo abikusalye gwe beera n'ebyamba byo ffe mu by'obufuzi byonna kino kankibayigirize waliwo omuntu akoma mu ddiiro waliwo owokulujja waliwo owomukisenga waliwo negosanga kulaale kati gwe kola ekyo oba tomwekengedde ffe abakola naye tukole naye enneme etalabika bagirabira kuki kubikolwa ebikolwa bye bya struggle. Omusajja agenda ekabaali n'agenda wa gwogenzeewa abasinga mwakoma wano Luweero ne mugamba tuli mu struggle. So munsonyiwe n'ebino ekibiina bino ebya administrative si byange nze somanga mateeka n'enteeka galina okukyusibwa tulemenga geekwasa agetutegeera nze kuba amateeka manyiga traffic angamba wayipayo tekola nga njiraba ebisigadde shalo maybe ze sibitegeera